mbaddeko wano nange mbadde mu byange n'enjija kati bwe tubabitereka ono yewe giti omugamba mutya Honorable Amaniyo nange kintiisizaamu kuba kaakati jo tetukyayogera bulungi amanya gange nze Kaala Frederick era nga ndi mutuuze wano muliraana yali muganda wange ate nga neiba ni omugenzi owaliwo omukazi omukadde Namuli gwe bagambanga nnyo nti yali amuyamba yali senga wange ate nga naye senga wali kinkwatako kyatuma namusanganga nga bamuzimba kana akayumba naye wano waali ekikokooma wano nga ekikokooma kyakwata akayumba bwe kati oba ojjukira nga ndi kafeera abeera atya mu gundi kati ne bamuzimbako kana akayumba n'abeera wano n'afaafagana emipiira gyali awa ebikokooma nga tumujjukira wanogamba balamu kuba nti yasazeewo okulagira bino byonna kitegeeza yawaddeyo ssente zonna kikyomugamba bwe bawadde omulimu bateekeko obuvunaanyizibwa abeerewo ba supervising okulaba nti emirimu be baguwadde bagutuukiriza bagukola bulungi nga bwe gulina okuba kuba bwe bagukoze si bwe gulina okuba bagayaavu tosobozaawo n'oleka eri gundi leero n'otaddako kumukola kuba omuntu okumuleka awo bw'atyo babeere n'obuvunaanyizibwa bamukolera omwaggwa afazaali omuzimbi abaddewo okoleero ku makya avuddewo saameka bavuddewo ssaawa nga 7 ne bagenda era n'abasirikale ababadde bakuumawo nabo ne babagamba nti kirabika emirimu oba gifunyemu bwe basitegedde ntegeragana naye awo n'ababadde bakuuma nabo ne babagenda kuba babadde bakolera ku bomba bwegalo n'abasajja kati balese kiki kyemwandyetaaze mmwe ng'abataka ku kafeero ono gubaaze nze kye nandyetaaze kumukola bulungi aggwe si kubiteekamu muzannyo baleete matiriyo akolebwe bamenye bulungi naye ate kati mu kumuzaawo simanyi kiganye kuba walibadde waliwo n'enkokoto amayinja gano aga concrete gundi aggregate nti bwe bazimba bwe bayiwa bwe bakola ki neesula batoba bitaffaali bakoneddeko bitaffaali bandigizimbye bulungi ng'abantu kuba naffe mu kyalo mwetuli abasobola omuzimba obulungi singa wabaawo matiriyo bamuzimbe bulungi kumuzaawo asingeko ne wali kuba wali bakonerako ndooza bitaffaali ate kati ne bano bakoneddeko bitaffaali kifo kya concrete tuli kuba nange ndi muzimbi ne waliwo abazimbi ate sisende ne waliwo era abagambye nti ffe nga bagituwadde noono omuzimbi nti abantu baffe ffe tumuzimbe wadde bamugize tumuzimbe tumuzeewo ku mulembe kubeera bw'obikola bw'otyo bw'oba tokoze concrete ne bw'onooleeta n'oteekako gundi terazo era taba mugumu ng'akoze ku concrete n'okola kafulowa kagumu kafulowa kali kogenda oteeka gundi ono terazo nako ne kaba kagumu ne bw'okola akola nga lyozeko kukulita okuba mu itaffaali n'oyiwako ebisenyusenyu ate si bya nnyanja plasita ekikulumya omusenyu bagutabudde kati gugwo gusigadde awo kati jjukira gwadaliyutingi gwaweddemu dda kati anaagenda okujja oba anaagukola kiro kati osuubire kyagenda okukola kigumu tutereeza ebintu ebyo tukola bulungi ebintu ebyo naye tetwakola tetwasasulwa kati tubadde twasazeewo okukola ku bintu ebyo nga ffe ab'ekyalo so tere bikolako naye tebatuwadde mulimu naye ate nabe bawadde emirimu babuze buki kati ki kyetuzaako nga ffe abatuuze kubona omuntu waffe ate ebidde bibaddewo nga bya mulembe naye ate kati kyebakoze kitusanyusiza nga ffe abatuuze n'abantu aba tekijja basanyusa kati bannamawulire tubasaba mutuyambe ku nsonga eyo erinnya amannya Sebandeka Augustine
ntuuze we Masaba. Nenga balamu tuyambe ko ekyo kyokka. Twagala tukowole ku balamu eyalambika ekintu ekyo atuyambe ku basajja abafino bye yakola. Eyaleese bulungi. Kakati wasted. Ate bagenza katona abajjawa. Ajiwenga bweri. Tweteka bwe ufeje twagala kyekyo. Ate ogwo omulimu gw'olaba ssebo. Aba balwino b'olaba. Bajja omulimu gwe bakola. ko kyokuzimba bajja ne banywa namu. Nange ogwo omulimu gwe nkola era nziikula mirambo. Bw'oba tonywedde mu kantu kano muganda wange. Obwongo tebubeera na memory ekola. Tosobola kuziikula. Wakazikula emeka. Emirambo. Oyo nokulya. Gisukka ne mu kikumi ndowooza sirya. Omulimu gwe nkola. Kuba tuziikula abantu abo b'olaba. Gwe ne bw'otuuka omuntu agamba mbu oli baamulya. Naye ng'olw'obukadde bw'emyaka gy'alina yafuuka ettaka. Gweoyinza omuyiwa ebweru. N'olowooza nti omufu taliimu. Naye ng'omuyiye kuba otuuse ku ntaana wansi weekoma omuyodde omuyiye ebweru. Kati tuteekamu akantu kano ne tusobola okuba nga tukola bulungi nga kitegeka. Akayita yadde bakikoze bati abaana tebajja kufuna mirembe era nabo bajja kusigala nga betematemamu paka ebintu babitunde biggwewo nabo badde ku zero. Omusajja era teyeebase mirembe kye baakoze kibi nnyo ngaffe abatuuze b'oku kyalo kuno tukivumirira nnyo. So okuziikula Kafeero ng'abaana nga baagala obwenkanya tekyali badde kibi naye ng'ate tebannamuziikula baalisoose bongabo ne batuula ng'abaana kubanga baaziikudde Kafeero kituufu baagala obwenkanya naye baaziikudde Uganda Afirika n'ekitiibwa kya Uganda kubanga naye ebimu yabyogerako nti ne wendi be Magombe nkomawo bwe baba banoonya obwenkanya babunoonye. So baamuziikudde naye ate enziikwa gye yaziikwamu yali ya kitiibwa. Baaziise nga baziika gafula oba njogedde bubi tebaamuwadde budde olwamuziikula ne bajjayo ne bateeka wali ne bajjako ebyabwe entaana simanyi nga bwe bagizimba mu kusooka university oba bwe bakikoze kubanga Kafeero the prince the lord bingi bye yakolerera Afirika n'eggwanga. Emiti egyo gy'olabaawo gimanyi Paul Job abamu basoma okubeera nga ye bo ng'abaana oba n'ababaliko tetunenye gavumenti kuba abaana baasalawo bakole ekyo naye ate baali badde beebuuza era weeba eriyo abantu abakulu nga bali emabega w'abaana nga bababuzaabuza si kikulu kubanga si kituufu kubanga omuntu aziikiddwa waliwo waga nti tomutaataaganya nze nzaaliddwa e Masaba nze amanya bampita bangi Jime nzaaliddwa Masaba nkulidde Masaba nalaba Kafeero Paul Job the late ndowooza nga ntandise otegeera nga mumanyi ennyimba ze zirina bye zibu nti we baba balina kuzimba nga kiri ekyasooka bamuzinze nga abazinga ki embeera eriwo nze nsuubira nti Kafeero baamugema kuba omulimu ogwo gwe gumu gwenkola nti bakyalinda okuba nti oba bakomyawo eggumba lyaffe lye baatutte balyoke bamuzeemu okola ki kuba abaana tubakooye okulwanagana toli mwana wa taata toli mwana wa gundi kuba gwe bwe muzaalibwa gwe tumanya kati gweoyinza okumanya maama wo gyakuzaala gw'omanyi otya nti ono taata gwe yazaala eno si yamuzaala ekyo kintu kyali kitono nnyo tekyali tekibamenya na nnyo era ono omwana Swazi yali ezo yiika 26 yali asobola zigabanya mu baganda be buli omu naafuna yiika emu oba bali 20 buli omu naafuna yiika emu yiika 6 ne gusigala nga gwakijja naye olw'okweyagaliza ennyo omululu gwe gumutuusizza okwebyo
ebyo byonna tetwandibadde nabyo nga babeerawo baneneŋŋana naye buli lw'oyagala okufuna ekingi kyekyo. Nze Stephen Senkanja Ziwa taata tuli mwana wa wano lwaki ng'ate taata waffe afudde ate ye nga teyayogera nti ono si mwana wa wano nti temuleeta nga wano Senkanja si mwana wa wano lwaki so n'olw'ensonga eyo bonna baana ba Kafeero kubanga Kafeero yali musajja omudigize era na gye buli eno Kafeero bakyaleeta abaana be na gye buli eno abaana ba Kafeero bakyabaleeta nga yentaana eyo okuba nti yasigadde ku nkokoto yasigadde ku siraabu okubanga bagiresewe batyo nsonga ya muntu omu yaleeta bino byonna embeera eno okubaawo okwekutula ku bannene yeefuula nti yenna nnyini wantu wali ate nga omusajja yazaala abaana be yaleka nga ye tayawudde ate ye omwana omulenzi nayagala agende nga yawulayawula mu banne oyo ayawudde mu banne si mwana waawo ate ng'oyo agenda nga atema mu banne si waawo omusajja yagula ettaka lye ng'agenda lizimbirako ddwaliro lya kyalo ebyo yabitunda byonna n'akola ki eyeefudde omwana waawo Swazi si mwana amayinja gonna n'agatunda byonna n'ebyaliwo takomye okwo muyembe abantu gwe ogwawaguka nga baziika Kafeero byonna abitunza abimazeewo awoza azimba kitaawe naye tunulira egundi nga bweri saawaleno ennyumba ya Kafeero yandibadde efaanagana bwetyo n'amalalo ku bintu bye yaleka bagaleka ne kusira ga Kafeero bamaze omuziikula liyare tetuganye kumuziikula naye kimuziikuzisa nga bagalako Boni Point bwe baba nga bamugyeko Boni Point bali badde bamuzaamu ne bamuziika bulungi nga bwabadde mu kitiibwa kye naye ne bamuleka ku siraabu tunyiize nnyo ffe nga ffe bali badde baddamu ne bamuziika bulungi kubanga baleese kikofini ekyo ekyebibaawo baawo olwamutadde muli obubaguni obugumbagumba bwe ne babuteeka muli bali muzizza obulungi luli bamuziika bulungi ng'afudde naye kati bamuzizza mu kibaawo baawo mu bitiititi ebito lwa Kafeero baddemu bamuziike bulungi nga bwe bamaze omunoonyereza abo abaana ba Kafeero nga bwe bamaze okwenoonyereza nti nno oyo si mwana wa Kafeero ono mwana wa Kafeero nga bwe bamaze okukinoonyereza nga bamaze okizuula nga bamugyeko bakawanga kyemmanyi ndowooza Kafeero luli twamuziika mulamba naye kati bagenda kumuddamu kumuziika ate mu kuziika baatukkiriza ne tuziika omusajja oyo mu kitiibwa naye jjo we bazze ne batakkiriza na muntu n'omu kubeerawo kubanga singa bakkiriza abantu abatuuze baali badde bazimba n'entaana eyo neddawo nga we yabadde abatuuze baali badde bakuŋŋaana bonna aleese bulooka aleese omusenyu aleese ensawo ya seminti ne tuzimba entaana eyo neddawo nga we yabadde naye baatusazeeko amagye poliisi buli kimu buli mutuuze ne bamusalira eri kati babirесaawo situtegeera kigenda mu maaso kiki era abatuuze beeno si basanyufu nnyo banyiivu nnyo wabanga Kafeero yali mwana wa seminti nti anaawumula mirembe nga obwedde bwe bawogera abayaladde kutereeza bandivuddewo nga batereezezza byonna balina bakakafu ki nti anaawumula mirembe nga bamulese ku kiseminti nga tebusibwate bwe yasangiddwa bwe kiba nti Mr. Balamu yabadde akitaddemu amaanyi byonna byabikole bimalirize omusajja ave ku seminti ave ku nkokotulo nga bwe bamulese bwe batyo atereezebwe awo osanga anaawumula mirembe nga bwe bakyagala